Poliisi Natete ng'ekulembeddwamu OC John Mwawule nga bali wamu n'abatuuze ba zooni ya Kitaka batuuzizza olukiiko okusala amagezi ku ngeri y'okumalawo obumenyi bw'amateeka omuli obubbi abanywi b'enjaga n'okugoba abasawo abafere mu kitundu kyabwe. Olukiiko lwetabiddwako ne ssentebe w'abavubuka b'e Lubaga Abdallah Kitatta nga yabadde alukubiriza era nga wano abatuuze buli omu obwedda ayogera ekimuluma nga bangi bavumiridde abakulembeze b'ekyalo abatabayamba bwe babaddukiddeyo nga bafunye obuzibu. Era si teyanfaako era teyasobola kuvaayo ku nnyumba. Nasooka nentuula nendowooza ekyokukola nga sikitegeera nensalawo ensonga nzireke naye nga tuli mu buzibu olw'abatuuze be tulina mu kitundu abatali balungi nga tujja kufuna obuzibu bw'okuttibwa. Ebyokulumiriza abakulembeze baabwe babivuddeko ate ne batandika okwerumiza bokka na bokka okumenya amateeka nga gye biggweredde nga banaku bo bakwatiddwa bagende banoonyerezebweko. Waliwo n'omukyala alumiriza omu ku bakiise mu lukiiko okusobya ku muwala we ow'emyaka 15 ng'ono naye akwatiddwa wabula ng'asoose kuwalira. Kyokka oluvannyuma bamututte ku poliisi Natete nga kino kiviiriddeko olukiiko okusasika ababadde mu beefuulidde omukyala ne bamuvuma olw'okusibisa munnaabwe. Oluvannyuma lw'okukakkanya abadde bayomba olukiiko luzzeemu ne balonda akakiiko k'abantu 7 abagenda okukwatagana obutereevu n'akakiiko ka LC okukuuma obutebenkevu. Olukiiko luwedde abantu nga bali wamu ne poliisi bagenze ku buli ssabo nga baagala okuzuula oba nga bye bakola bituufu wabula nga bangi basanze badduse dda nga abasirikale bayingira munda basooka kukuba musasi okugoba bajjajjaabwe ne bakebera ebiri munda. Waliwo omusamize Niputu Kabona Bashir ng'ono bamubuuzizza ebiwandiiko nga tabiina nga babadde bamutwala abatuuze ne bategeeza poliisi nga balina ebyambalo by'amagye olwo ne bamukomyawo mu mmotoka ye eya buyonjo mwatambulira mwe basanze kabuuti y'amagye ne batuni byategeeza nti bya kitaawe. Ate batuni yo yani ne batuni mwetu bintu bya muzeeyi kati be babba abantu baffe nga agamba omuntu wajano ni bwamubba omuntu atyo mulopa kuba amulaba n'ebyambalo by'amagye amulaba ne batuni n'abatuuze bagamba badde bamutya bo bamuyita mujasi kyokka nti ayina ssabo. Omusamize omulala gyali yannasozi asangiddwa nga alina kitimba kye yakaza nga bangi bamulumiriza nti kyabadde alaguza wabula bwe bamubuuziza n'ategeeza nti kijjukizo kye. Omanyi lwaki nagutereka gwakola nnyo olutalo gwali gunnuma nekibeera ekijjukiza ate nga ndinzekka bwe nti kati bwe nagukuba neŋŋamba naye kino kirina okuba ekijjukizo mu butuufu kuba mbadde bwomu bwegugira ekyekintu ama nedda nalimba kuno mufaliso gwajja buzi baguucaguuca ne bagita bakutekayo munda ne bagaba kati kino ze nsanze kikoze ekiriga tewetegereza. Ekikwekweto kigenze mu maaso ne bakwata n'omusamizi omulala Maimuna Tumusiime asangiddwa n'entalabuusi gy'atadde mu kibbo mbadde eddagala. Yegwaja ti Maimuna Tumusiime kati entalabuusi eyo beekolamu eki entalabuusi anti kati abantu abatali baisiraamu bayambala abatali basiraamu yesebo abasiraamu bajja n'entalabuusi zaabwe kati abatali basiraamu atali musiraamu ayambala nimusomera ddo wasebo. Abasamize bana be bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi Natete okwongera okunoonyezebwako. Nsamba Kraishi yakusakidde gwe mukulabukidde TV1.